tuliriza ku Radio 4 ne Radio 7 wamu ne Radio 8 webali nnyo webalire ddala tukyagenda mu maaso programu ekizungerezi era nga ndine Kenny Luchamuzi the man ndine engineer Nsubuga bali mwezo okulaba nga tutambuza ensonga njagala katono okusooka okuddayo wa Kenny Luchamuzi mu kiseera kino politics wa Uganda abavubuka bebamusinga mu obungi wakyogedde dda speed gye bamutwalirako naagisobola yo parliament amaanyi agaliyo ogalaba ensonga okuyita mu parliament kuluma n'ogwengulu emyaka gyo gigenderedde abavubuka badduka speed omulembe gwa digito bino byonna onaabisobola gwabali mwezo emyaka gyese gigenderedde yengala agamba ajja kusobola wanje anyway eyo point gyewatandikiddeko nene otagidda nenkugamba nti buli kibiina kya byabufuzi kiina enzulukanya y'ensonga zaakyo tetujja kudukanya nsonga za byabufuzi uniformly ekyo kikyamu nnyo kubanga gaapu mukulu bali mwezo gyayogerako ku parliamentary level ndabanga etalina makulu yalowooza abakulu sibasobola kuvuganya nabato abato ne bawangula bwembanga nzize nga ndi mukulu bankube etteke nga naye ntuuse mu kisaawe so sikumala mu maanyi nti olwokuba ndi mukulu sijja kujja. What are you talking? Buli kibiina kiri engeri gye kisibamu mutere wakyo aba nupu basiba mu ngeri yaabwe aba DP basiba mu ngeri yaabwe aba CP mu ngeri yaabwe yensonga lwaki tulina multi party dispensation. Njagala okutegeeza bannange abatuuliriza bonna sirowooza nti waliwo omunkwano gwa nupu asinga Kenny Luchamuzi sirowooza siyogerangako kintu kiwemula ba nupu in the course of their state power naye njagala okukyogera kino kaakati olwaleero luno nga ngamba nti emu ku nsonga enkulu ennyo eruma abantu ku byammwe ng'abanuupu temussa kitiibwa mu bannammwe be muvuganya nabo musaanye mukolagane nabo ne mubanga muyina enjawukana mu birowoozo. For example nga FDC tenaba kufaafaagana naliko mu parliament nga nina enkolagana nabo naye tebasimbangawo mubaka anvuganye mu constituency yange relationship yetwalina si ekyo kyokka bamanya nti mu parliament y'eggwanga I was a performer and a critical one capable of okubayambako okuddiriza bali okubaddamu aba gavumenti era bwe babanga tibaliiwo nga lopu nga Kenny Luchamuzi ye acting lopu who am I bwe basiri substantial and material. So njagadde kitegerekeke bulungi nti n'olutalo lwe muliko kaakati nga kuba president musaana mugende mpola mutte ku speed lwa nsonga mwetaaga okuwa abalala omukaaga omusanvu mulese gwe tuvuganya naye ye president kumwagala okujjako naye abantu omukaaga abalala bali kati muba musigadde musanvu ow'omusanvu abantu omusanvu nga tukulemberwa Bob Wine kuba yatusingako amaanyi ekyo nkimanyi naye ate alina okuddiriza ku speed kwatambulira asekitiibwa mu banne omukaaga kuba ayinza okutuuka waabeetaagira nabo ne bawalirizibwa okugamba nti katutte ku bigere omusajja tumuleke agende naye banajja batya bamulekere nga tabassaamu kitiibwa. Njagala okutegeeza bonna abatuwuliriza ti omusajja gwe tubadde tujjukira ennaku zino Raila Odinga ekyamututumula mu Kenya yalinga amanyi kye bayita ideological differences nga takyawa banne bavuganya nabo abassaamu ekitiibwa awamu owetaagisibwa n'agenda nayogera nabo. Lwaki ogamba nti Bob Wine tabassaamu kitiibwa? Ngambye nti asaana abasseemu ekitiibwa ku crusade eno eri mu ddiiro kati takibawa. Ngambye asaana kutegeera Oluganda nkiraba yandibadde abavaluwinga kuba balina we basobola omuyambira mu sitwaga eno. Omusajja ne tumumegga nze okuduumira omusajja wange nti va mu race tulina we tutuuse nga opposition sikisanga mu buzibu. I still command the Conservative Party wing. N'olwekyo kyetwogeddeko wano kyemuteeseteese nga aba Channel 4 Radio 4 kyamaanyi nnyo kuba mbadde sinnakyogera anywhere else mu debate. Osobola okuduumira nsobola okuduumira mukulu bali mabirizi
nsobola omudumira nava mu lwokaano luno olabira biri mu mukaaga singa obeera olabye eki nga nina kyendabyemu progressive formation eva ewa mukulu Bob Wine. Lwaki tewakikola lulinga lwaki ombuuza ebibuuzo ebifaanana bwe bityo ntedde nakati ku bunkenke. I must speak freely. What are you talking? I'm talking freely bwentyo in that formation. Tugende mu maaso. Ingini yalina kagatta ku nsonga eyo. Omukulu agambye mwetegefu singa mubeera muwadde value bemuvuganya nabo omwagala okujjako president. Muli beetegefu ekyaniriza ekyo kuwa value bemuvuganya nabo. Mu demokrasiya constitution ya premium na principles of democracy ewo omuntu buli muntu yenna eddembe naddala wabeera n'ebisaanyizo okwesimbawo. Naye tuzze tutegeeza abavubuka tutegeeza eggwanga nti abavubuka be bakulembeze b'enkya. Naye ffe mwana wattu abatuluddemu tetwagala kuwamba abavubuka bano mukisa ne ku ntandikwa kwennyini nti omuvubuka tetumuzimbye ne tuba nga tutudde ku bunkenke generation enkya tetugiteeseteese. Nze no kyenva nzijja ne nga nti nedda okuwa omuvubuka omukisa kankolenga ekisanja kimu ndekera omuvubuka oveewodde ewalala kubanga kiringa omwana wonoomusomesa n'omusomesa P1 n'asigalamu P2 n'agisigalamu P3 n'agisigalamu emirundi 3 gyoba nti waliwo bajja mabega Katonda bateeseteese buli omu yamuwa Katonda yamuwa buli omu. Ken Lukyamuzi ono yatandika ku myaka emito singa baali bamutuulidde teyandibadde Ken Lukyamuzi gwe tulina ku myaka gye 25 3 yali nvuumuulo. Naye tetusobodde kuwa abavubuka ba myaka 23 mukisa kufuuka ba Ken Lukyamuzi abenja. Ekyo nno ne kifuuka obuzibu. Nze nzize enkola ekisanja kimu ne wenvanvaawo nga bakyakola ki bakyaneeta sikolangako bisanja bibiri. Tandika ku kyabavubuka nenkola kimu nenzira ku chairman w'ekyalo nenkola kimu nenzira ku chairman ero street nenkola kimu nenzira ku kansala Mirembe gya Ssebana nakola kimu nenzira ku meya nenkola kimu nti nensi nendondako ng'omukulembeze asinze naye nekirekera ki abato kati ni bwaka parliament koze ekisanja kimu ngenda ku lord mayor awo kamaliriza omudde mulumu muganda wange Ken Lukyamuzi bwe bamujja mu parliament n'atafunya mukisa kuddayo teyasobola kuleeta musajja mukulu Damiano kujja kumudira mu bigere. Yalonda muwala we yali omyaka 23 23 n'ayingira parliament y'eggwanga n'akola ekisanja kimu. Singa yali alonzo wa myaka giri kyemagamba tulina okulaba ntuzimba abavubuka. Obuzibu bwaffe bwe butazimba abavubuka ensi yaffe nebeera mu kweraliikirira kwate tubawadde mwaganya kuba traininga kuba mentalinga nyo mwaganya bakubawadde bwe buzibu abavubuka ne bakukosa mu byo buli awo no maze nkuddemusebo kuvuma abantu bagambye wotuuka n'otunulya pate nga yeeyimirirawo ne bakola kakokasi kaabwe nga bwagambye gyolaba FDC nze tensimbako muntu kubanga muliriza nkugambye tensimbako ki muntu kubanga abantu bakola kakokasi kaabwe nga ko tosobola kapenetratinga kubanga bo bali awo balina enkola yaabwe baabwe. Tosobola kapenetratinga tosobola kayingira tokasobola kukkiriza kuva mu bukulembeze. Ekyo kireeta obuzibu mu bitundu. Njagala okutegeeza muganda wange si mu bubi. I have already credited him for his performance okay mu parliament emyaka gye naye nsaba nti we should learn simugambide ku kino olwokuba nti yesimbyewo okumentalinga abato bagende bakwate eggwanga kubanga the greatest human resource that this country has are the youth. No, wetutabazimba tugenda kutta ensi. Okay, inginiya waliwo ensonga omukulu agambye nti nange nkiraba NUP yereese ebyobufuzi ebyokulengeza abantu abalala kakati ono anaafuna atya omwaganya ogumentalinga abo b'oyogerako naye ate nga bamulengeza bagamba abakulu omulembe ogwabwe gwaggwako kati ffe mutuwe ekyanyi
politics is not a preserve. Politics is not a preserve for Noob. Politics, opposition politics is a preserve for every opposition political party, including his own party. So, ezimbe abavubuka abayo besubira nti bajja kugenda muki mu bukulembeze webaba nga bali tebasobodde kuwuliriza kanso ye Conservative Party erina eddembe okuzimba omuvubuka oyo gweraba nti anasobola okugenda mu maaso naye njagala okutegeeza kino nti ffe nga Nuupu tetutendekanga ku bantu kuyisa mu bantu maaso. Pulezidenti wange okimanyi bulungi nyabadde mu ssaale mu kutuuza baganda bange bano. Problemu eriwo nti baganda baffe abamu kubanga basoma nnyo kubanga beeyita baganda nnyo ompula bulungi baganda nnyo okusinga ku balala ne balowooza nti ono olwokuba muto waabwe banaamuyisaamu amaaso naye Katonda yagaba amafuta. Kino nakibagamba I did not come sijja ku kifo ky'obwa Lord Mayor kubanga kye nali njagala. Katonda yampa direction nanga bawuliza mukama wo. N'olwensonga eyo njagala okuteekamu amafuta agali ku mutwe gwa mwami Bobi Wine Kyagulanyi nga the opposition political head gwe tulina okuwuliriza. Katonda atuwa omukisa ekino nkikumulira. Kale webale nnyo malire ddala ensonga eno njagala tugiveeko mu byobufuzi. Omuntu ateeka okuba nti alikodinga buli kyayogedde. Bw'otambula ku speed ennene tekikuwa kyanya kwerabira. Mukulu bali mwezo mu bbanga litali lyewala yasinzira ku radio ez'enjawulo n'agamba nti nze ngenda kubwa mmeeya bwa Kampala kubanga ngenze okulaba nga sikoze bulungi nga memba wa palamenti. Ekyo yakyogera kyali kitegeeza wakyogera ojja kunziramu. So njagadde otegeere ekigambo kimu nti mu bukulembeze abantu balina approaches nyingi. Ffe tulowooza nti abavubuka beetaagibwa mu society naye nga tonna baleeta bateeketeeke bafune acumen ya material content basobole okubeera effective. Oba obakotogedde bw'obaleeta prematurely ate ne bafiira awo ng'olusiriŋŋanyi. Ekyo nga kitadde wabbali nkimanyi bulungi nnyo nti mukulu bali mwezo oli musajja ali effective n'ebigambo ngeri gy'obyogeramu eyinza okutta olugendo olw'eggolokoosa. Kirungi omanyi nti wozze waliwo okuvuganya okw'abantu ab'enjawulo. Ate abantu abo tibalina kuba bato balyoke bakuvuganya. Tegedde naye bw'oneesiba ku eky'emyaka nti abo bakulu you are losing you are losing capacity to articulate what you would have said to the people. Otherwise, bw'otokikola mangu nina ekibuuzo ekisembayo ku nsonga eyo tugimalirize. Engineer bali mwezo ne honorable Kenny yoleka statement wakati ng'abadde ampadde omwaganya okugi ambadde sinnamalirize muleka agimalirize then ampa omwaganya okulaba nti statement eyo ebeera konkulu. tukozesa eddakiika bbiri zokka tuluddewo nnyo. Issue ino eya competition between parties you cannot speak with supposition on behalf of a party to which you don't belong. And I don't. Kubanga buli kibiina kina engeri gye kitegeka point zaakyo ne approach gye tunaawo ekintu naye gwe oyagala okutulowooleza you are wrong. For example Conservative Party ogenze n'ogamba nti muwala wange yajja namuleeta muwala wange okujja mu siini yakola rescue eva mu bantu b'Olubaga South. Bamuganye Kenny okwesimbawo watali nsonga wakira aleeta omwana we yenna aliwo kubanga we are concerned kye bakoze si kituufu era tekyali kituufu ne bwe twagenda mu Supreme Court ne mbakuba ekigwo ekyobugazi. So what are you talking to make reference without qualifying them? Mudakikem siwakanya mudakikem nabadde ntandika preamble nagambye constitution y'eggwanga ewa buli muntu aweze emyaka 18 okwesimbawo. Sinabagambako nti Ken Lukyamuzi yakola kibi
ogambye zinamuleta samuleta public acclaim yagamba nti ajje akole rescue kubanga ffe tumanyi bulungi nti bagobedde mwerere egamba tu rescuing Lubaga nga tukozesa era omwana bange bennina yali afunye priority yali mulenzi Patrick naye nga tiyewandiisa buli Eito bali nnyo bali dadi ne Kenny Lukyamuzi the man wamu ne engineer Nsobuga bali mwezo njagala bakulu bano bombiriri oli ali mu parliament mu kiseera kino ono yali ayagala kudda buzzi bwe tutunula ekifaananyi kya parliament olwaleero buli omu ajogerako nga ekiriro kya ssente ekifaananyi kya parliament kyongedde okuba nti kiweebuulwa mu ababiri muyinza kuzza mutya kwoli atambulira ku mulembe ogwo omuvubuka naawe yaliyoko mu parliament mugenda kuzza mutya ekifaananyi kya parliament eddemu weewe ekitiibwa nti ddala evaamu ensonga ezigasa eggwanga nze ndowooza parliament okuddawo okumasamasa erina okugoberera bino management ya parliament ematalinga kinene speaker ne deputy speaker in terms of capacity and material capacity bimatalinga kinene kubanga oyo yakwasisa empisa ba member of parliament mu rules of procedure of parliament. Owatali kugoberera rules of procedure of parliament, you are killing parliament, you are killing discussion, you are killing debate. Ndowozeza nti olwokuba mu 2021 twali mu covid tiwaliwo space esobozesa abalonzi kulaba rightful people to be elected, not necessarily tibali bakulu babato naye isu enkulu eri nti abantu abalondebwa bangi mu parliament bali premature ate bwe babeera premature batta obulungi bwa debate ne quality ya debate mu parliament eyisa amateeka n'olwekyo kyandibadde kirungi nnyo buli kibiina kya byabufuzi kifune target ereeta quality members of parliament basobole okwasaganyiza awamu okukyusa governance eri mu ddiiro wetwogerera kaakati aboogera bangi abatandise okukola campaign bangi naye tibanatuuka ku kinyusi ekiri mu Uganda ekyetaagisa parliament empya ekikulu ekyetaagisa parliament empya ye kwe kutunuulira ekintu kye bayita governance mu Uganda eri at stake. And it is one of the reasons why John Ken Chams is resurfacing. Nsobolo okukwata ekkubo y'okuzaawo obukulembeze obulungi nga mpita mu kukyusa mu constitution tusobole okufuna kye bayita regional governance nga tuva ku district nga district okuba nti ye basis ya government is most unfortunate bwetwe nokola kirambikidwa amateeka muganda wange ono bimamu kubateekateeka amateeka parliament esobola kulongooka nga kintu kimu kikoleddwa kiriwa nga NRM evuddewo nkubuulira netugenda tukola amateeka ne bareviewing amateeka ago nekaterezebwa nga bwoyogedde nga tukyalina majority ya NRM parliament nga majority eyo eronda speaker nga tumanyi bulungi nnyo nti principles za democracy eziri embedded mu constitution zattibwa nga the most important one principle is the separation of power principle yomanyi bulungi Ken Chams nti judiciary yanjawulo ku executive yanjawulo ku parliament ne kakati byonna biri merged together. President Museveni abikozesanga bwayagadde togenda kufuna kirala mu parliament. Parliament ekola mulimu gwa President Museveni, judicial ekola mulimu gwa President Museveni kusigala mu bukulembeze. Kakati niwesanga nti gwengo omubaka nuwono ogenda ng'oyogera otya ng'eriiso lya speaker terikulabye. Abamu kuffe kyendagamba sobola genda mu parliament nentuulamu nga nina matters of national importance, urgent national importance, nenjija ennaku 5 buli lunaku nyimukantuula n'empeza omwezi siweereddwa mukisa. Kakati ndabira ddala relevance yange mu parliament nti neŋŋamba kaŋŋende kyetugambye nti saasobola kukozesebwa kugyayo potential yange yonna mu parliament. Neŋŋamba kaŋŋende mu local government gye nina experience embala nga nsobola okwebegera, nsobola okweyogerera nga bwe mba njagadde. So that's the most critical issue. Nti one
tulina okulaba nti tukomyawo principles nga principle ya independence, separation of power eri embedded mu constitution y'eggwanga ekomewo mu institutions zino esatu buli emu ebeere nga wa gino waekitiibwa nga zeekyekinga. Parliament tekyacekinga executive, judiciary naye eteekeddwa mu nkwawa. Kakati tosuubira kintu kyonna kirala okukolebwa komyawo kitiibwa kya Parliament okuggyako nga NRM efudde. Buli mukulembeze waliwo mu bukulembeze system zifa laba institution ya poliisi zonna zifudde, ebitongole byonna bikyetegereka, electoral commission kwegamba byonna tebiswe, ate nga Parliament yebirinako obuyinza. President Museveni olunaku lwe yavaayo n'agamba nti ne mu budgeting mweno budget si yammwe Parliament, budget yange kyobala nti nayise speaker during appropriation najja netumala okuteesa ne chief justice. Tekikirizibwa president kuyita speaker ne kuyita gundi kugenda kudiscussinga gundi chief justice kudiscussinga budget. Tekikirizibwa ekyo. Waliwo separation of power, institution emwe checking endala ekitali kyaliwo. Kenya inaka information nze neewuunya nnyo bw'ogamba nti nno singa NRM temala kuvaawo mu buyinza teri kigenda mu maaso. Kizabusaadi waliwo ekisobola okgenda mu maaso nga bwe ngenda okuarticulatinga. First of all, checks and balances eri government executive waliwo kye bayita judiciary, wabawo kye bayita parliament. Parliament bwebanga enafuye to that level tesobola kutekinga effect kukyusa mbeera, waliwo ekirala ekisobola okukyusa embeera. Article 1 of the Constitution says power belongs to the people. Nga tuyise mu kye bayita local government of effect tusobola okukyusa embeera. Local government of effect ebeetegeeza okucheckinga provisions eziri mu Constitution already. Article 178, Article 176, Article 5 of the Constitution tugamba nti twambuse obuyinza bwennyini obubadde ku district wambuseeko ku region, wabeerewo region ne district, tubenga tuwa amaanyi autonomy mu region. Region bwegaba n'obuyinza esobola okucheckinga arms of government zonna zenjogeddeko. Parliament and the judiciary. Wabali nnyo wabalire ddala. Ampuliriza Radio 4 That is why we say briefly nti under that arrangement power can check power. What power checks power matters. Wabali nnyo district cannot check power. Ensonga eyo kanjiveeko kubanga ewanvuye inginiya katugende ku nsonga endala. Bwogezi ku ssente za pate ye bwe baazimumma ng'akozesa etteeka otekera bulungi Public Finance Management Act. Eyo yonna eyaleeta nti tulina ekitaffe eki kimu nga ne local government zino tezisobola kukola kubanga etteeka lijja mu kitaffu ki kale otekera bulungi nkulaba okukola kyayagadde okukola kyetaaga ssente naye nga ne appropriation role Parliament kumpi egigiddwako kwega waliwo ebintu ebimu byenjagala manyi nnyo nnyini ddala. Kakati nina ensonga mu kaseera nga twolekera kalulu ka 2026 akakiiko kali mu kweteekateeka okulaba ng'okulonda kuno kutambula bulungi era ebimu ku bigenda okukozesebwa nkola ya digito obumu obunaalonda obunaakebera ekinkumu bwatuuse emitwalo 600. Njagala nsonga eno etalekerewa Engineer Nsubuga bali mwezi obuuma buno obwesiga 10 ku kinnaakyo. Number 1 nti tulina obuzibu bunene nnyo biometrics. Newankubadde waliwo provision muteeka erikkiriza biometrics naye si mu kulonda, si mu kukozesebwa mu kulonda. Kakati ng'ojja n'otunuulira possibility ya okukozesa obuuma buno nga ebitundu bingi tebirina masannyalaze, ng'ebitundu bingi tebirina network kusobola kutambuza information, nga n'abantu tebali trained, nga kalulu kalinayo emyezi 2 kusobola bukozesa. Baali okusooka basoose ne bagamba bagenda kukozesa bwa bubosi. Komiti ya Parliament y'amateeka n'egaana. Era twali tusuubira nti babivuddeko
kubanga tumanyi bulungi nnyo nti baagala kukozesa sisitimu ey'okubbiramu. Naye sijja kwogera bingi nnyo kujjako nga tumaze okutuula nga paati ne tuteesa ku way forward gye tugenda okukkaanyako nga paati, kubanga twabaddeko mu kamiti katono n'abantu b'ebweru nga batugamba nti bannaye mugenda omukkiriza ekintu ekyo mugenda kututta. Naye sisitimu yonna egenda okujja okukozesebwa erina okuba nti abantu bagitegedde n'engeri egikozesaamu n'abakozi baffe bagitegedde. Olaba nga results ezakozesebwa mu census nga bakozesa obuma bwe bumu naye nga tetufunangako census yakolebwa bubi ng'eno ndowooza nawe okimanyi nti ne results zennyini tetufunanga ntuufu ddala. Waalimu nti abasiraamu ate be basinga obutono, ate oluvannyuma nti be bamu ku bangi, mwalimu kwegamba households numbers zitankibwa, kwegamba results tetwasobola zifuna nga tukozesa biometrics. Niera bogamba nti muyinza obutakkiriza kukozesa buuma buno olwedde bwamaze okutuuka mu tugenda kukyogerako nga parties era bakama baffe tuveeyo n'enkola yetugenda okukwatamu ensonga eyo. Sandyagadde kutandika kukwata ku nsonga eyo kuwa opinion yange nga sinaba kufuna opinion ya party. Naye nze nkuwadde the pros, nsobola okuba ne pros ne negatives z'okukozesa system mu time ng'eno ng'obudde buweddeyo. Ne kugamba nti tetulina busobozi bwakozesa system eyo. Kampulire ku Ken. Mukulu bali mwezi okulonda okuze wetabamu tubadde tulondera mu nkalala kebera nkalala gundi mwali genda olondere kati teknology ebuna atuuse. Mukulu bali mwezi byayogedde sibyawukana nnyo na byange kintu ekyo. First of all, government eno ya President Museveni yeeronderawo ekiri most convenient ekyogeddwako nga digital approach kyali ezimu ku measures ezaweebwa Supreme Court umusango gwa Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni and the Electoral Commission nti biteekebwe mu nkola before this election takes place. Government n'ebisambajja tereetanga provisions ezo ezaali order ya Supreme Court nga mwe mwali n'esooka egamba nti mujjamagye mu byokulonda. Omuntu ali aggrieved ku byokulonda president aweebwe ennaku 6 mu kifo kye-15. Omuntu yesimbyewo yenna nga nemabirizi mwali yesimbye ku lwa CP nga ateeka okukozesa ayina right okukozesa ebintu bya government nga amawulire radio TV mu kyenkanyi, naye kakati UBC erina monopoly ya President Museveni agikozesa yekka. Lwaki ogenda ku digital ng'ebirala tobitadde mu nkola? What are you talking? N'olwekyo tuli mu kizikiza kyayogeddeko ku mulundi guno ndi naye tiwaliwo obwenkanya balabyemu ekigenda okulimbalimba abantu tebagenze mu digital gisomeseza abantu bameka ne bagitegeera. Kyoleese tukiteeke mu application must command the understanding of the population who govern this country. Kubabe bannanyini buyinza bo basaanye bakiwe tiki ne parliament tenaba na kukiteesaako nga bagenda mu maaso. Kwegamba tuli mu buwambe bwennyini ensonga lwaki nkomyewo mu parliament okulaba nti wabaawo ekikolebwa neme kutuna butunuzi nga ye bali mwezi bwayagala ntunule butunuzi era nzire ebbali ate nga ye ali ku bwa meya. What are you talking? Mulamuzi Simon Byabakama Mujenyi, obwesige bwo mu ye mu kulonda kuno bukomawa? Sisobola kwesiga Byabakama wanga yali Byabakama yennyini yali ndowooza state attorney yakyajinga Dr. Besigye omusango gw'omukyalo omu nti yali muganzi we. Obujulizi obupangirizi n'akkiriza abuteeke mu ddiiro ate nga musajja akkiriza mu Yesu Kristo. N'olwekyo sinnaba kufuna basis ya kumwesiga mu byonna byazaakola, naye ekyo kyokka kyemu kyajinzeeko. It is a big criminal anomaly. Definitely toyinza kumalaga tuletera digital ng'ebirala byonna Supreme Court bya recommending obutadde wa bbali. What is your basis of running to the digital approach when you have ignored the rest of the recommendations of the Supreme Court? Under Article 132 of the Constitution, Clause 1, the Supreme Court is the highest court of appeal in Uganda.
dene bw'oba tomwesiga ate okuze mu lwesi y'akalulu kagenda okulamula okulangirira nga kawedde ekyokulangira kirala nnyo ekyokulangira kirala nnyo mechanics zange zenyinza okukozesa nazo zisobola okumuoverwhelminga mechanics kijoyina yes ate mechanics kati nsobola zireleasinga no wali tubuliddeko n'abalala nabo ne bakuyingira nziwe byabakama obozi wadde ye mbazi wadde kale buulirako inginiya bali mwezi ye naye sizimuwa zimubuulira mu kyama not publicly ampulirizako radio 4 radio 7 ne radio 8 njagala tukozesa omukisa guno nga sinaba kugenda nnyo ku nsonga ndala nsooke nfune kubatuwuliriza ku noti 752 ng'alina ebizibu saagala byogera togenda yeyo okitegera bulungi nnyo naye ebizibu mbadde nzija mbikwatako muvuzi wa taxi era manager kati olina by'otaakutteko neyanyiiga oluuso kyekimunyinyiza ekyokubiri nti nze ndi wa paati bagita nupu nupu ebeera esa omuntu nemumpa nti omuntu gwe nina okutambula naye ndowooza ate ye nga ganaafa NRM talina ate kuba nga aŋŋamba ni gwe nina okutambula naye ganaafa abadde ayagala kwesimbawo yajja wange nansaba ayagala kwesimbawo ne mugaa ganaafa onoosobola gundi onoosobola luzira naŋŋamba yinja kusobola oluvannyuma ennyo naganaafa naddukira mu prisons yesimbe mu prison ki ng'olwo bamaze okugobayo abaliyo bakansalas kubanga tebalina kwesimba mu kifo kye batabeeramu baali babeera bweru kakati ganaafa nayingira kundoza alinayo mukyala we ali mu prisons era yayingira eyo nayagala okwesimbawo simanyi baba mu myaka myufu simanyi bayesimbye nawo agambye waleeta abantu n'olwanyisa abanira okuweereza ate n'oleeta abalala ani gwe nalwanyisa nagambye mpulidde amanya gayogerako mugambe emmeeya wa yaaliyo yemmeeya wa yaaliyo mu kifo ky'omutwale kaadi teyagifunye nga bwe yali tagifunye okusooka oluvannyuma ne bagimuwa ne ku mulundi guno tebagimuwadde olwo si lutalo ne baleeta omupya gwe bayita Nubian Lee gwagamba nti yali yesimbye bombo ludda wa ganaafa wa wano oyo ganaafa yenyini ayogera wa wano agambye abendakawo ganaafa wa wano kakati ganaafa si wa wano naye mwennyini alina gye yava okujja wano mu luzira yajjanga kondakita kakati manager wa taxi ezimu omufuna bulungi teyali wa wano nolwekyo muleme gamba bantu kutyobola bannayuganda nga balina omukisa naddala nakawa kyekitundu ekirina amawanga gonna era kyaniriza buli ggwanga Ssaabasajja Kabaka tasosola omunaatandika okusosola mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka mujja kuba mukoze ekimulimbi ffenna tulina gye tubudde okujja mu nakawa kakati twasensera tutudde nze obukozi bwange bwe bunfudde ewenjawulo lwaki tayogedde ku bubi bwange nti sikoze njagala oli ayogedde ku performance ti bali mwezo tukoze naye nvudde ku kyabavubuka mu nakawa nezira ku chairman LC1 chairman LC2 mu nakawa kansala LC5 mirembe gya Ssebaana nzija nyambuka meya nekola nti nze meya yawandikibwako mu nsi yonna ngero mukubasinga okukola nenkolera nakawa jangu olaba ebintu byenkoze bwe bukulembeze obujja bulinnya obuwa omwaganya n'abalala mutegera bulungi oyo ganaafa yesimba kuba taxi ne bamuwangula najja ewange nze nabatuuza ne desire mutegera bulungi oluvannyuma ne kalulu kakati obukulembeze we buto bubeera babeerawo abesimbyewo ne wabawo awangula tulina bacandidates abaali besimbe ku kifo kyobwa meeya nga 8 mutegera bulungi nnyo kwaliko mukwano gwenjo gomanyi bulungi nnyo era mukwano gwa Ken Godfrey Luyombya kwaliko oyo gundi Mugambe kwaliko Nubian Lee kwaliko Kayongo kwaliko n'abalala bangi nnyo naye ne bavaamu kale nga balekera bandaabwe waliwo abuuziza ku kyamalaalo kakati bannange mu nsi Uganda tuleme kubanga na bukyayi bwankomeredde nze ng'omusajja munadiina kibi nnyo okubeera n'obukyayi ng'oyagala bukulembeze bwa ggwanga n'obeera n'obukyayi ku buli ggwanga nga toyagala obaagalamu kalulu Katonda mu bwakatonda bwe yatonyesa enkuba n'abatamusinza ne bakola ki ne bafuna n'abatamusinza ne bakola ki ne bafuna emmere ye Katonda okwagala tukubiriza n'okwagala ba enemy baffe lango ekitundu ekyo kya UPC lango kitundu kyaki kya UPC president wange kyagenda okunoonyaamu akalulu kisekamu nnyo ekitiibwa taata waabwe Milton Obote
omugenzi nona akimanyi kakati gwe wobanga osanze bali bagenze mu kusaba bagenze mu kugundi naye nga nawe mu kitundu muoli kulima kubijja nga nawe mu kitundu muoli lwaki tobafaanana lwaki togenda balaga nti byagwawo reconciliation yaki wobanga onenyini yaleta etteeka erigenda okwogerezegana egundi baleta enkola egamba president Museveni bogerezeganye nani nekoni kakati ate ono okuna bulungi nnyo ate ono oba lwakalulu ke kaseera aka reconciliation leader kimanyi bulungi nnyo nti UPC ebadde ekikola ki ekitwa twagala kugijja ku UPC tulina okulaga nti bane tukisobola okukolagana nabo tebalese presidential candidate otegera bulungi nnyo kakati wakiyinza kigenda nange nenyingiriramu awo ng'omugezigezi era president wange nkwebaza nnyo nze nebaza nnyo abakubi b'essimu mwebale okusiima ensamba era njagala obategeereze gyentadde mu ddiiro njagala obategeereze ddala tetunaba kulaba nnyo bammemba bemuleese kuvuganya ku bubaka bwa paalamenti ng'ebibiina ebirala tulaba presidential candidate naawe tukulaba niye abasigadde abalojja balaba oluvannyuma lwaki mbalaba luvannyuma waŋŋambyeko basoma wano singa waŋŋambye nandibadde ndeeta ebisaanyizo byabwe n'abeesimbyewo naye njagala okwebaza ennyo omulamwa gw'abantu abakubye essimu babadde firi mu mayindi ne boogera ekintu kyennyini era bwe babanga ddala bawuliriziddwa bulungi inginiya bali mu ezo ndowooza inginiya bali mu ezo ategedde what the man is nekisembayo eyalese ekiteeso ku digital nti tusaanye twetegereze ennyo ffe abagenda mu paalamenti mutuufu nnyo nsaba paalamenti eno ey'ekumi etasikinge speaker wa paalamenti ayite minister wa justice and constitutional affairs annyonnyole digital ngeri gyeneekolamu eri mu bantu mu kulonda si briefing ya byabakama yokka twagala official ministry concerned ennyonnyole n'abamemba ba parliament benga basobola okubuuza ebibuuzo ebyenjawulo ebikwata ku digital application otherwise banyabo ne bassebo abalungi abaagalwa mwebale nnyo okutuuliriza mwebale nnyo ebirowoozo bimuwadde ebigambo ebyonsabo bintere mu luddikya sobola kukutanga tompadde mu luddikya banyasitabo ne basesitebo nsanyusituse nnyo sitonyo okubesitera wasitano ku redisiti yo first of all mubesitere ba bulusitungi nekilasitala basitantu beru basitaga mutegestere tomusasitaja astali ostom kesitenu kya musitusi ya gesitendo okulesiteta kitangasitala mu kulositonda kesiteni lukyasitumuzi inginiya sibula batuuliriza njagala ankolere ku kino ayogere muntu president Kyagulanyi omwaka lumuliriza nze nina candidate wange obadde musabira akalulu nsabira owekitiibwa inginiya Joseph Elton Mabirizi akalulu era olwaleero ali mu Busiro East bakadde bange abatuuliriza njagala okwebaza muna basobola okuba amasimu n'okubasaba okubeera obakakamu akalu ke tugendamu kanayo kyani naye lulimu okubeera olutalo tukubiriza gavumenti era nga Ssaabasumba yagambye kana akalulu kalimu okuba nti katwala obulamu bw'abantu it's not a do or die awo nno nkubiriza buli anoonya akalulu kanoonye mu bwesimbu ndabye abamu abakola eggaali ez'okujja okulwana obulwanyi oli n'akuteeka n'omuntu wabbali n'akukuba empi n'engulu lusirise ate ng'olina obusobozi okusobola okuwanisaganya ekyo tetwali kyagadde tusaba akalulu kano bayibuli egamba nti mu Proverbs nzakene okusoma ku bayibuli engero 18:18 egamba nti akalulu ke kawula ab'amaanyi abeesimbyewo ke kawula abaki ab'amaanyi kitegeeza nti gwe yasalawo n'ovaayo Katonda yakiteeka mu ggwe nti oli w'amaanyi era bayibuli egamba n'omunafu gamba nti oli waki w'amaanyi kati wavaayo n'oweesimbawo naye akalulu ke kagenda okwawula kakati gwe Katonda gwe omulonzi gwe constitution y'eggwanga Katonda agikozesa n'ateekamu akawaayiro nti gw'olina obuyinza era ne kuwa ebbeeto ogenda okulonda oyo gw'oyagadde wonooba ogaanye ogenda okulonda ojja kuba nti wettidde tovaayo n'ogamba nti ate baatulondera mwalonda abakulembeze babi nga Katonda akuwadde omwaganya ogulonda naye n'otagenda kulonda twagala akalu kabeere ka mirembe tusaba
justice akulira akakiiko by'okulonda nti Katonda akugezesa akwadde obuyinza bwe obw'okukubiriza akalulu ako kakole mu mutima omulungi anaaba awangudde nga Ssaabasumba yagambye yaba awangudde. Manyi bulungi nnyo nti pulezidenti wange ali ku ntikko Oweekitiibwa Kyagulanyi era ali mu katala ga ggwanga. Manyi bulungi nnyo nti ffenaffe ng'abakulembeze nze ne Ken n'abalala kampeyini zitandika ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogujja mutegera bulungi era nga mbasaba tutambuze kampeyini zino mu mukwano mu kwagala tuleme kuleeta obutabanguko wabula abantu bafune services bafune gwebasuubira nti anaasobola okuba service bali mwezi omukimanyi bulungi nnyo nti neewandiisa ku kifo ky'obwa Lord Mayor. Ekifo ky'obwa Lord Mayor is not a preserve for any candidate. Kigenda kubeera open eri ffe abeewandiisa okulaba nti tugenda tukivuganye era tukikulembereremu. Nsaba Katonda abampere omukisa. Mukyala wange saagala kwerabira nkulamusa abantu bange bennakawa abantu bange Kampala mwenna mbalamusizza nnyo era wendi kulwamu abalinyo obalire ddala Ken agambye n'ekisembayo bannange njagala okwebaza ennyo abantu abatuwagira nga tugenze okwewandiisa naddala abaali nga ku kkubo nga batulinze buli wamu ate n'ekibinja ky'abantu abaali mu electoral commission entinda bwe baayogera erinnya lyange abantu bonna baali balowooza nti bonna basippi so nga waliwo ne bakandidates abalala n'olwekyo emizira gye mwampa yampa amaanyi ate bwe navaawo n'okumperekera kivulu kye nayisa ekiri silent nga kiriko bodaboda n'emmotoka endala ebivuga engoma eŋŋanda ne bandi okuyitira ddala nateete n'endeeba laale yange esookera ddala esuubira okukubwa nate gindi ndeeba kibuga ky'endeeba kyekyanteekateeka ne bwe neesimbawo okusookera ddala mu constituent assembly Ssaabasajja Kabaka awangaale. Webale nnyo webalire ddala nange muzikirize mbateere wano tujja kuddingana wiiki ejja ku Lwokubiri ne Muhammad Nsereko ate era n'ennaku ezinaddirira wabula nga bingi bye tukyakufumbira lindirira ebifa mu Uganda esalawo 2026. Katonda takumira mpeera bakuume awangaale maaso moogi.